Bingi bye tuyitamu mu bulamu buno obw'ensi eno, bye tuwulira, bye tulaba n'ebyo ebyogerwa. Twegatteko mu pulogulamu nga bwe ndaba wano ku K-News Channel Uganda. Subscribe ku YouTube channel yaffe ekutuusaako ebinyuma ate ebizimba. Jjukira nti ku YouTube pulogulamu zaffe zonna w'oyagalira w'ozirabira. Buulira ne munno, ffenna tutambulire wamu. Kwaniriza nnyo omulabe waffe owa K-News Channel, amannya ndi Kalemba. Olwaleero luno tulina kye tugenda okwogerako, ng'era si kirala ekibuuzo nti ani akusabira n'ofuna omukisa? Kye kibuuzo kyaffe eky'olwaleero. Emirundi mingi abantu tubeera twebuuza, nnyina kulagawa nenfuna omukisa? Era omukisa kye ki? Ekibuuzo kino tugenda kukyeddamu olwaleero nga muwuliriza bulungi era nga mugoberedde ebyo bye ŋŋenda okwogerako. Sigamba nti nze wenkomeredde mu bye njogera, naye naawe osobola obbigeraageranya n'ebyo bye mba nkugambye. Olwaleero luno tugenda kulaba abantu bangeri ki abayinza okukusabira n'ofuna omukisa, wadde nga bagamba nti lubaale mbeera nga n'embiro otaddeko. Omuganda kye yagenderera teyagamba nti genda mu lubaale, wabula lwali lugero nga lusinziira ku mbeera eyabeerangawo mu biseera ebyo, kubanga lubaale gwe yali Katonda ng'Omuzungu tannajja, so nga bategeeza nti bw'olina kwerwanako ofune ky'oyagala, kwe kugaa nti lubaale mbeera nga n'embiro otaddeko. Tolaba mpologoma ng'ejja nogaa nze nnyina Katonda wange, nze nnyina lubaale wange, tejja kundya. No, dduka bw'ogiraba. Naye ne Mukama gy'akuyambira n'ofuna akuyamba, n'olinnya omuti n'ofuna akudduukirira, ekizibu ekyo n'okivaamu. Tibaategeeza mbiro zokka ezo, ne mu bizibu byonna olina okwerwanako, ng'osala obukujjukujju, ng'odda wano, ng'odda wali, ng'okola oti olabe nti ekintu okivaamu. Omukisa guno nze nandirowoozezza nti osobola okugufuna ku bantu bana ba mirundi ena, ate osobola okugubulwa era ku bantu abo ba mirundi ena oba etaano. Abantu bano be baliwa? Asookera ddala namba emu, muzadde akuzaala. Sitegeeza omu, kuba bali babiri naye baba bafuuse omu. Naye oba osigazizza omu mu nsi, akuyamba nnyo. Owookubiri, abantu bano abakwetoolodde aba bulijjo. Abookusatu, bw'oba olina abaana bakola kinene. Abookuna, abamukyala. Abookutaano, sonyiwa okuba nti byensembezzaayo, naye abookutaano be bakulembeze b'eddiini. Abantu abo abataano bemmenye, mujja kunjulira, bakola kinene nnyo okulaba nti gwe obeera ky'oli. Batya omuzadde wo eyakeera enkya n'akuyonsa n'akuteeka ku nsi, akola kinene nnyo buli lw'aba atudde ng'alina w'ali okugaa nti mutabani wange, muwala wange, gy'ali yonna Mukama mukuume, Mukama n'amuwuliriza. Era bw'olaba bw'oba wamunyiiza, era akola kinene nnyo okugaa nti omwana ono nankola bw'ati. Kale kagende alaba abamusinga, nze yamuzaala kale anti tandabyemu. Kale oba alifunayo omuzadde omulala. Akagambo kale n'akaddiŋŋana enkya kale, naaweza omwezi kale, naaweza 3 kale. Taata wange, ne bw'oli saddaaka enjiibwa nga bwe bagamba, ne bw'olitwala ente enjeru mu masaŋŋanzira, oba n'ogitwala ewaani, ne bw'ogitwalya kabona, taata wange, ng'omuzadde oli tonnamusanyusa oba omala mbya mu bulago. Awo wenkomye.
kwekyo. Ensonga ey'okubiri, bw'oba olina abantu abakwetoolodde olwananga nnyo, mpulira ggwe mukwano gwange, olwananga nnyo obutamala gavuma buli gw'osanze, obutamala gayisa maaso mu buli muntu gw'osanze, oba omusanze mu takisi, oba omusanze mu kkubo, oba omusanze ku mulimo, tokikolanga. Abantu ffe abatambula mutulaba kungulu naye nga temumanyi buli muntu kye yeetisse. Omuntu ayinza okukugamba ekigambo ne kikutambulirako, n'ogenda wa n'otunda buli ky'oyina, n'ogenda mu bakabona, n'ogenda mu basawo ab'ekinnansi, paka lwe bakugamba nti noonya omwami oli. Gwe wakola bw'oti, omwetondere. Naye taata ng'omuntu oyo olina gy'omugya, mwasisinkana mu takisi, n'owulira ng'ayogera nnyo n'omugamba nti gwe totwasamira, n'owulira nga agambye nti ssente zibulako nga mu takisi bw'okimanyi, n'omugamba wagirinnye togiraba, genda ogule eyiyo. Abantu okunyiga kwaffe, obusungu bwaffe bwa levo za njawulo. Waliwo oli anyiiga mu kantu akatono ennyo ng'alina obusungu obw'ettumbiizi, n'akukola ekikyamu. So okwewala ekyo, abantu bano abakwetoolodde bakwatenga bulungi. Mu bantu abo abakwetoolodde mubeeramu abalina emikisa gyo. Ekisooka ng'alina gw'amanyi, ng'era bw'akutuusaayo n'ayogera bwogezi nti oyo mumuwa omulimu, mwattu bagukuwa. Naye nga ggwe obadde omutwala ng'omuki, ate era mu abo mulimu asobola okukufiiriza omukisa gw'okufuna omulimu, n'akusangayo busanzi nga bali tukimanyi, naga mwaleese gundi oyo ajja akole wano, mufudde. Enkeera olabira awo nga bagambye nti nange onootusonyiwa, naye gwe twali tuwadde omulimu guno yazze, batukubidde essimu ate nga tusobola bateekawo babiri. So abantu abakwetoolodde beegenderezenga, wadde ku mizigo, wadde gy'obeera. Kyova olaba ye omugagga agaggawadde, weebuuza lwaki taggwebwako bantu abo abatatuukagana na grade ye. Abeera ne bali abanene naye ne bano ab'owansi abanabuggoloza lwaki? Ab'owansi bano bamuyamba okutuuka gy'aye gy'atasobola kutuuka, ne bamulamuliza ebintu n'abigula, ne bawulira ewali alina ky'atunda ne bamuyita, ye n'agula. Kyova olaba ab'owansi tabejjaako, n'ab'owaggulu tabejjaako. Ate ggwe bambi eyakalaba gw'olowooza nti bantu tebakyagasa, bw'ofuna abali abawaggulu bano bwe batukyala na babuuza. Era bw'oba oguzeeyo ku mmotoka, endabiramu bw'ogerawo n'otulo batuuka ng'oziseesa, ng'oziteeka waggulu. Kumbe babadde balina we bamanyi, oli ng'atunda ente ku mitwalo emitono ennyo, naye nga bamanyi ogiyina. Ng'oli atunda puloti wali, naye nga bamanyi ssente gw'ozirina, nga bagamba muzeeyi gundi Kamaadi tujja mulaba ekawungeezi ng'akomyewo. Kati bambi babeera bajja okukuyaayaanira, bajje bakubulira ekiriwo, ng'oseesa buseesa nti ayi nakoowa. Abo nabavaamu omukisa nga bagutwala ewalala, ne babuulira omulala abyetaaga, ogenda okulanga ye afunye. Kyova olaba nti bo abagagga abafunye ssente tebejja ku bantu ba wansi, kubanga owa wansi abeera n'obusobozi obutuuka buli wamu, n'awulira kye batunda, naye bambi nga busobozi tabuyina obugula. Kati ggwe gwabuulira, nagamba munnaye waliwo addewo ekibanja miliyoni nno mmeka? 2. Kazi alina ekizibu. Naye maami singa mbadde nziyina nazina, naye kati gwe nga bw'oziyina, genda nze onompaayo kyompadde. Kyekyo abaana ng'oli muzadde, abaana bano bakola kinene nnyo. Kyova olaba abalina abalongo bo tebagaa nti baasuula Katonda, naye bakkiririza nnyo mu baana. Era obudde bwe bukya, nze nnyina muto wange anzirako alina abalongo ba mirundi 2, baana 4. Omukyala yabazaala omulundi gumu, abaana 4, emirundi 2. Yasooka 2 n'addamu n'azaala 2. Naye buli lwaba afuluma avuga takisi, naye buli lwaba afuluma mu nju
asooka n'agamba nti Mukama, abaana bano olwaleero sirina kyakubaliisa naye ngenze kukola. N'abalekera kyabalekedde ekitonotono oba buli omu singi 10. Omwana ono buli lwagamba nti taata baayi, maama baayi, naye ondeeterayo kino. Abeera alina kinene nnyo kyakusuubiramu, ng'alina kinene nnyo kyakusuubiramu. Era olunaku olwo lukwanguyira olw'omwana oli, era akatono k'oba ofunye naye oba tokawezezza, kamuleetera, ajja kusanyuka n'enkyakusiibule. Abakyala bano be tubeera nabo nno bakulu. Omukyala ono bwe muba mwakedde nga mwakedde kuyomba, nkubuulira ne gy'olaga emirimu togikola. Naddala ng'oyagala okukikakasa mmwe abali mu busuubuzi, bagira emirimu oyinza obutakifaako nnyo, naye mmwe abali mu busuubuzi mukitegeera. Otuuka obudde nga bukidde n'olaba ng'olunaku luna lukufuukidde bbulu, nga tewali wadde akusasula, tewali wadde aggulako, abakwanja ne bakuyitirirako, olunaku ne lukulema. Naye buli lwaga nti kale munnange mwami, genda okole, kiba kinene nnyo mu bulamu bwo, era olunaku lukwanguyira. So n'olwekyo ne bw'oba omusuddewo ayinza obutamenyeka nnyo naawe, yagamba abaana bano ti bannange nno mundaba bwe mbonaabona, mwattu mbonaabona lwa kitammwe. Bakabona batukolera, naye bambi bo ndowooza nti bannamba nga 4 oba 5. Oyinza okugenda ewa kabona, sigamba nti kibi, tulina okuba n'enzikiriza, naye oyinza okuba ogenda ewa kabona n'akulaga nti olina okumulaba, olina kusooka kukwata emitwalo 2 oba 5 oba emeka weewandiise, ogende oyogereko naye. Bakabona abo ab'ekika ekyo mubamanyi, sijja baatula n'omwewandiisa n'akugamba nti kati teekawo ekimu eky'ekkumi, teekawo ensigo, tukola kino, wabula ebintu bigenda kutereera. Naye ogenda okugattagattamu ng'owezezza emitwalo egiwera 10, naye nga maama we eri mu kyalo yakkubidde ng'ayagala 50,000 n'omugamba nti tewaziriiwo. Naye ate eno nojja n'onoonya 10 oziweeyo ng'omanyi nti ono agenda kukola ekyamagero. Ebintu ebyo olumu bitusudde, ne twerabira nti omuzadde nnamba emu omusudde, omutwalo ogwo singa gwe waguweereza, agamba nti mutabani wange wampeereza omutwalo, kitegeeza n'enkya ajja bambi bimusabira emikisa, n'enkya ajja kunyongera. Olw'obudde tugenda kukomako olwaleero, naye weebuulirire, ojja kulaba nti mu byenjogedde mulimu, era otandike okuzzaayo akatambi okole ebyo. Oba okyalinawo omuzadde ne waaba omu, muweereze omutwalo gw'asabye, emikisa gisibuka ku ye. Ekintu kikulu nnyo 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 nnyo. Emikisa giva ku ye kuba ye yakuzaala. Era kyasibye Sylvester Kyagulanyi yagamba, yasiba yasumulula byonna, kuba Katonda gwe yakuyisaamu okujja ku nsi kuno, so tomutwala nga munafu. Nga tonnagenda wa kabona eri kuwaayo mitwalo 10, kwatako 2 sooka ogiweereze maama, ogiweereze taata. Buli kaanaagula njaga nti mutabani wange njagala enkya ampa ezisingawo. Kwata omutwalo guwo omukyala, mugaa nti madamu, tuli mu buzibu bwe buti ne bwe buti, naye naawe saba nga bw'osobola tubuvuunuke. N'abaana ojja kulaba buli ewaka lwe wabeerawo emirembe, nga nabo emikisa gye gy'okukola gitambudde. Ekirala tonyoomanga abantu bakwetoolodde, nabo balimu emikisa gyo. Buli lw'olibeera nabo, sigaanyi mulimu n'ababi, naye buli lw'olibeera n'abantu abangi nga obawuliriza era ng'okolagana nabo, mwe muva akugamba nti genda wano waliyo kino, genda wano waliyo kino, omukisa n'ogufuna.
tukomyawo olwaleero. Tubadde twogera ku nsonga ya ani agaba omukisa gwe gw'otambulirako. Beebo abantu be nkubuulidde. Mukama abankuumire. Tunaddamu omulundi oguddako naye temugaana kusubscribinga. Stories zino bwe ziti zibaako ziyigiriza ku News Channel. Ekitundu kino kiyitibwa Nze nga bwe ndaba. Mu Nze nga bwe ndaba mba nkuwa endowooza yange ku nsonga emu, naawe oli wa ddembe okubaako engeri gy'olabamu ekintu. Ne bwe olaba bisisinkanye, kitegeeza nti nange mba nnyina kye ntadde ku ttaffaali ku bulamu obwo. Mukama akunkuumire, beera bulungi.